Rape badde nkusaba twasalawo okukola omulimu guno abantu twabawa obuyinza oba oliawo ku bulamu bwaffe okuba nti nno batubeerawo ne batucriticizinga nti ebiseera ebisinga criticism ye kuyamba okwetereeza mu bulamu buli obeera n'abantu abali negative. Nze nina abantu abadde negative mu bulamu bwange emyaka egisoba n'abiri, naye bw'oŋŋamba okugaba award mu bantu abazze bambeererawo ate nsobola ogiwaabo, kubanga omuntu atakwagala buli lw'okola ensobi ayogera mazima ye ng'alowooza akulumya, naye aba akuyamba gwe okole ki, gwe weetereeze. Kati obulamu bwo tolwaniranga nnyo bakwogerako birungi bokka, yaniriza nnyo abali negative. Waliwo boolaba ng'oli just ali biased alina ensonga ze endala, just ignore. Toba ne Yesu naye bamwogerera ebibi, n'akaana bwe baba akakazaala olunaku olusooka bakwogerera ebiki ebigambo. Ekyo ekyozaala ddi kasita wazaalako abakumanyi tukumanyi olinayo omwana, si kyekyo, toli mugumba, si kyekyo, wazaalako. Ebyo bibaddewo, nze bamanjiza embaga emyaka gyonna, naye it is my wedding and my wife, I know when to do it. Kukitegeera nze nsalawo ddi lwengenda okukola ki. Kyemanyi abantu ebiseera ebisinga people should learn how to respect decisions z'abalala. Buli omu muleka akole decision ye, kuba buli ali eyo oba oliawo olina decision gye wakola olunaku lumu bazadde bo ne batajagala, naye nga kati bakwagala kubanga wamovinga on ne decision eyo gye wali oyina gye bataayaniriza. Ebiseera ebisinga abaana bwe baba bava awaka nga bakuze tebakkaanya na bazadde baabwe, naye bagenda gye bagenze ne babeera successful ate badda awaka ne baba celebratinga. So just kintu kimu tukiyige bannayuganda oba abantu bonna tuyige kuwa ebitiibwa kusalawo kw'abalala. Buli omu alina engeri gy'abaasazeewo ate buli omu alina bw'atambula olugendo lwe. Next time njagala oyongere oli mukazi ali strong, ebbanga lyonna nkulayo ng'oli strong, toddayo ku breakinga down kukaaba. Eyo wini togigaba, toddayo kukikola ekyo, kikome leero. Era olulala bw'obanga olaba ng'oyala ku breakinga down, just move away from tambula oveewo okole ki, tokiddamu ekyo. Bajja kwogera tebagenda kustopinga at all, naye kasita gw'omanyi okola ki, okimanyi ozaala. Era bw'onooba otuusizza okwagala ojja kukola ki, ojja kuzaala. So njagala ffenna tuwombeeke, twebaze Katonda. Ayi Kitaffe omulungi, tukwebaza olw'ebitone bino ebiri wano, nkwebaza olwa baganda baffe ne bannyinaffe bano abali wano abagezaako okulaba nga batambuza obulamu nga bayamba abalala nga nabo bwe banoonya okubeerawo. Kitaffe gw'ogaba era gw'osalawo buli omu n'omudesigningira olugendo lwe wagye lugenda, era omanyi ekinaabeera obulungi n'ekinaabeera obubi, naye tusaba byonna byonna bibeere birungi. Ffe nga omwana w'omuntu ffe tuba twagala birungi, okumanya kukwo n'okusalawo kukwo. Tukwasa omukolo guno gubeere mulungi, gubeere successful, ate tuleme kukoma ku guno. Oba oli awo nebeere entabiro eya buli muntu, ate kubeere okwagala n'okwereere, kubanga tulina ekirabo ffenna kyakwagalana. Okwagalana mwe tujja byonna byonna. Tubikusaba nga tuyita mu linnya lyo era nga tuyita mu ggwe era nga tukoowoola Ayi Kitaffe. Amen. Mukama yeebazibwe. Kweriye? Okay. Mbaaniriza mwenna muzze mu bungi, ekyo kiraga bulazi nti Mukama Katonda ekintu mwakiri wakati. I have been telling my friend nze siri mweraliikirivu about this show. Sisobola kubanga tugenze ne tusabe oli Mukama akole ekintu ate ne tuddayo ne tugamba abula oba onaakikola kiba kiwedde. If we ask nga bw'ayogera mu Quran oba mu Bible, whatever we ask, that shall be given unto us. So, siri mweraliikirivu, the show has already been successful. Thank you, Jesus. Twebaza bwebaza, tuli magoba. I don't like to see her break down. She's not even like that. Ezigalye liveno kugumba lya gonye no wansen. So, to see her break down, that means she's very emotional about a particular thing in life. Naye ekirungi nti ffenna wano tewali yagulawo byapa mu bulamu. So, oyogera ekintu or you do something, you know that in the end you're going to leave this earth the way you came. Olaba n'omwana gw'ozadde bw'abanga ye Mukama kyamusaasidde n'abakunsi togenda vaawo naye, ogenda bibyo
naye agenda bibye. So live your life as purposeful as you possibly can. Muve bintu byokwekakaka nnyo. Fixation is such a bad thing. Read about it in the dictionary. Fixation okwenyiga wotaja. You don't fit in their life. When they were making a decision to be married, they were together. Your opinion, unfortunately, was not a good. It wasn't concerned. They were not concerned about it. So whether or not they are planning to have children right now, it's mubufunze. Ekigambo kyetutandituuseeko singa mbadde temunyigiriza nnyo naye tugenda kituukako olw'ensonga kyekigambo ekijaawo. It is none of your business. It really is none of your business. You won't make it your business, unfortunately. Olumu ebintu tubyogera naye omuntu oba omusindikiriza omuganda agamba bw'onyigiriza ennyo ennyindo egy'omusaayi. So to see her break down, wekibanga gwe kikusanyusa and you can sleep at night by that, you can take a recording of that and put it in replay so that every time she's crying, your sleep comes a little faster. But I believe that if you have seen someone break down because of a certain issue, the best you can do is to let it go. Fena tuli bantu. Regardless of whether we are celebrities, we are humans and we feel. Teri muntu ata feeling. Oli wavirayo nabera nga afuse mekete. It's because they've had to take so much from you that they do not know how to react anymore. But it is not fair. If the tables were turned unto you and the guns were now forwarded unto you, you would not like it. Probably you would even do worse to yourself. So let us be kinder. There's a big world out there. Today you are unkind. And tomorrow someone is going to be unkind to you and it will not feel good. However, omulamo gwatulese from hurt to healing. So I hope, my friend, today you walk away healed from the hurt. I pray you walk away healed. Twebaza Mukama Katonda okubeera nti this has come. Bantu bangi basirikidde obulumi obw'enjawulo ate nga to come out and you give a little voice to this initiative. Tomanya ni gwoyambye olina amanya nti yes omuntu oyinza nosanga ng'omwo munaatuulamu ba domestic violators nga be bakubi naye bw'aba alabye n'agamba naye kandekerawo okola ekintu kino, because no matter how much a man is going to apologize for actually brutalizing you, one day it's going to be the end of you. Today is just a slap, tomorrow is just a kick, and the other day you're not going to be here anymore. Olwokuba nti waguma bakugamba genda ofumbe toddanga okitegeera. And also the men face it as well, even though it's not regarded as much. Abasajja nabo batulugunyizibwa because there is so many forms of violence. Violence comes in very, very many forms. I can just kulika abantu bebayita narcissists. Now there are people who are more conservative and there are people who are more verbal. Waliwo narcissist nga ye engeri jachi expressinga mutoso anakumanya nti they are taking, you know, they are harming you nga gwoyinza okuloza ye bwatyo bwalinze ndi mubi. So before that they have compressed your worth and you begin to look at your worth the way they look at it. Omuntu nasobola ku driving to craziness. They can drive you to mental illness. Naye nga ate kwegulumiza kwe kutusiza. So women have this a lot. Why? Because we do not have the muscle power to fight back. So sometimes omukazi atandikirawo na brutalizing omusajja but mentally, and there is no form of violence bigger than mental violence. Because olaba abazungu balina ekintu kye bayita hypnosis. It used to be a form of treatment back then. Naye bagenda bakijjawo because if I hypnotize you, I can actually force you to go and shoot people you're not supposed to shoot. Because at that moment, I have control of your entire mind. So kati abantu abasinga waba mastering a form of hypnosis asobola oku brutalizing in your head that you can actually commit suicide. So there are so many forms of violence and nobody deserves them. Nobody whatsoever. So kakati ekintu rape yakola is a beautiful thing. I cannot wait to see. Nange sinalaba mumanyi muba mulowooza naffe tuli eno twalabako episode 2 episode 1. Nange sinalaba. I just want to see it that day come Saturday. So please mujje mu bungi bambi mujje. Kigenda kuba kiri very entertaining. It's not omanyi mu abana Uganda bagala kasavu kanyama. Okumusomesa ennyo. Agamba emyaka gyonna gye mmaze nga nakoowa okusoma. So there's a lot of entertainment that's going to happen, a lot of edutainment. It's going to be such a beautiful, beautiful day. Atenga bingi nnyo Aswege Films byetegese. Omwana yazze. Nange mmutya. Ngambalengera gwe Jean Claudio. Omwana atabuse.
omwana atabuse, but I'm so proud of you, my darling friend. This has been your calling from day one. Ebintu byokwekaliza mu kamera bwoti. No choose action, because most of the characters she actually acts are very, very controversial to her personal real character. So I see her nga yekalakasa, and I'm like, girl, naye tomanya nga badde atuterekedde, so tujja kumulumbanga mpola. Kuba kati waba tulazeeko wali eri tumulabye mu bizannyo bingi, and she has been acing it. So imagine this thing, she's the heart of it. So I cannot wait to see the livers of this thing, the kidneys of this thing, if she is the heart. It's a beautiful movie. I have read the script, I know about it, and I was like, who wrote this? You don't have this English in you. That is a joke, but naye nagamba nti when I read the script, I was like, okay, we are really taking this to the next level. It is next level stuff. Please come through. Come and support my friend. Come and support my partner. Come and be there for her. Because chemanyi mwagala okujja. Atayina ticket afadhali twekalizeeko tuuke ku gate. Tukutetenkanye ng'omuntu bw'atetenkanyizibwa. Atalina tiketi njanguko nezoolinawo tulabe. Tutandikirawo kuyiyiza. Oyinza okusanga nga mugenda kwerera. Half. Nga mwerera, half nga mwerera. Naye nga mwenna mujje, there is enough room for all of you. I cannot wait to see you Saturday. Come smartly dressed. Come, let us enjoy this moment. Akamuli kange. Ne Bad Black ono muntu wange nnyo, mukwano gwange mwagala nnyo okufaako obufi. She has been there for me. I think that we put all our friends on the meeting. No, ono muntu wange. She's my friend. She is my friend. Hey. Undercover, she's my friend. She's my really a good friend. Amina. So at the end of the day, all I can say is that let us be kinder. And we live. So you do not know. Just to just say a good word to me. That is all I needed that day. And the vice to be true. Naye mu kintu ekibi ekyo kyoyogedde ne kinsindikiriza okukola ekintu ekisingawo obubi. Let us be kinder. Everyone gwotunuulidde wano ayina kyayitamu ng'akisirikidde nga tamanyi na ngeri gy'agenda kiyitamu. So let us be kind to one another and let us come and support Rapey. Thank you so much, Papa, for being here. Mukama Katonda akumpeera ekisinga obulungi. Ebisinga abadde abikuwadde. Oli mu magoba. Naye Mukama Katonda ayongera okuwa emikisa, ayongera okugaziya n'okugaziyiza. Bad Black, thank you so much. I know how hard it is to carry. How did you get Bad Black here? But you know she has been a friend from her back. Yes, naye sawa Bad Black tasituukika. But she's a very, very kind person. She's a very kind person. Her personality is a very beautiful character. Era nkwagala nnyo naye nkikugambanga. Thank you so very much for being here. Mama, mwene tweyanziza nnyo, neyanziza nnyo kubeera nti mubeereddewo Remy. Mukama abampeera omukisa. Yeah, thank you so much. Executive captions bakomezaawo Zubeda byantalo mu muzannyo namukwakula The Resettlement. Battle wakati w'abaana Abannayuganda abaffe n'Omunigeria Ken Erics Ugo. Zubeda njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other. Zubeda tontakula. Mujje mwenna nga tuwagira abazannyi baffe Zubeda byantalo, Kaima Shafiq, Phoebe K, Stella Nante, Jaja Bruce, Sunny K, Faye Tusha, Stickman Musudan, Yasin Kasauli, Shanita Muwonge, Whitney Nancha, Sharon Nsimenta, Ibrahim Babadi, Mildred, Grace, Naluja Hanifa, ne Irene Mugabe, ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango gigulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya biwagiddwa UCC Codebase Entertainment, Dembe Distributors, Radio 4, UNCC, NCF, Mimi's Glamour Palace, ECOP, Enakazibwa Effects, Design Sphere, Rashida Veils and Makeup, Spark TV, Mwenya Dental Clinic, Mengo Blood Bank, UEC, Grow Project, Sula Motors, Randa Air.